Yes, mbaniriza akadde kano muli mutya mwasibye mutya Bagita Fad TVG abali mu Canada mu Toronto mbebaza nimbagamba nti muli bakabijjo okubanga mukyekumira Bagita Fad TVG okufa kwa Meese Bontwe omu kwabo abali abamemba ba Malula family ajjukira pade ebitama yasooka kubanga afa munnange ne Meese Bontwe naye afudde gurupu eyo balirimu abantu basatu era nga Amooti munnange kumpi yasigaddewo banne bonna balugenze musajja batwali Maziiga agatagambika jiko nako benchi abadde ne show kyokka 25 years of Amooti omubalanguzi eriyo olunaku lwanki kyokka mukwano gwe we batandikawo gurupu oba family Malula family afudde olwaleero kugamba n'enswala ebintu ebiyinza okutuukawo ne bikutawo ne biconfusing nga ne weebuuze kati ekyasho agitambuze kiraba kyalina okubanga akola Amooti asaliwo agende ku show aperforminge bulungi nnyo ekitu kitambule kiriya ku Saturday kubanki wa Meese bayinza obutamuziikirawo mangu ago kubanga balina okutambuza omulambo gw'ogujja mu America process nyingi Meese ayinza n'okuziikibwa mu wiiki ejja oba mu wiikindi oba ku Sunday oba ku Monday ya wiiki ejja Amooti atambuze show ye agimalirize kuba kati wedi show esangiddwa butagenda gisazaamu wedi babokenga dde ekifo basasula dda ab'ebidongo aba stage bonna babakola kye basasula dda ne stage bali mugiteekateeka enteekateeka zigenda mu maaso afudde leero era munnange n'omuntu yenna ategeera era oba okiraba kubanga omutenzi agamba lwaki Amooti show agitambuza lwaki esigadde egenda nga munna afudde newankubadde ebintu byakufa Meese oba Meese Bontwe agenza okufa ng'olwedde show nteeketeeke kale nkijanza gikansolinga agikole nti obulumi bujja kubawo obw'amaanyi naye agikole tewali kyakukola simanyi nakumanya oba naapafominga bulungi nga bwe yali pafominze kuba kati munne wuuna afudde simanyi oba naapafominga bulungi banne bagenda banogoka baggwawo asigaddewo bwannamunigenda nga bwe batandikawo Malula family pade ebitama ajjukirayo yafa dda wayiseewo emyaka egiwerako bukyanga pade afa kati ne Meese wuuyo afudde okufa kwa Meese Bontwe tebana kubanga bafulumya alipoota nkyagezako okubanga nonyeza information ku kyo kyaviddeko okubanga Meese Bontwe afa ne information ekyambuze nja kuba gye batuusaako naye nga ye musajja watwa Amooti essaazo tali mu situation nnungi tali bulungi era kitegerekeka tali kiriya mune ebibi nnyo bitalo amawulire gekedde ku social media kumakya ku maliri enteekateeka z'omulambo oguzza mu Uganda ogujja mu America ono jjukira abadde yabeerako mu Boston wabula afiidde mu Arizona afiidde mu Arizona mu ggwanga erya America mune ekitalo nnyo manyi bannayuganda bangi nnyo abawangaalira mu ggwanga lya America Boston bannayuganda bangi nnyo abaliyo Boston bannayuganda bayitirivu wali abaddugavu bangi si bannayuganda bokka wabula abaddugavu kugamba kale amawanga mangi nnyo amatabike naye ng'ennamba y'abannayuganda esinga bali mu Boston nga kuba ye Meese abadde mu Arizona mune ekitalo nnyo tetumanyi oba Meese abadde nga mulwadde ebbanga eyise emabega tutegedde afudde naye tujja kubitegeera byonna information kiba ejja kufuluma byonna tujja kubitegeera naye nga Amooti musajja wattu ali mu kaseera akazibu show ajja gikola naye tagenda kugikola bulungi nga bwe yali gikoze nga ali kiriya kuba essaazi tali kiriya era munnange abanagenda ku show mulina okukola ki mulina okukigumira nga bwe kinaabeera kubanga muyinza okugamba nga teyakikoze bulungi nga tekyavuddeyo bulungi situation mugiraba eriwo akadde kano si nnyangu mune ekitalo nnyo nozobalengera awo byadda nozomulengera Amooti yali wakati oli yegundi yepale bitama yasooka okuba bambi nga afa katuno ye Meese onaseme mabega ye Meese Bontwe kati afudde Amooti yasigadde nozomulengera awo balina ku mukolo gwali gwakwanjula kwe ebifaananyi ebyo byolengera awo mune ebitalo nnyo nabwati kwageza obulamu bwe butyo nabagamba nti obulamu tetwafuna bwa ddembe emiranga amajja n'amagenda obulamu tetwafuna bwa ddembe emiranga majja n'amagenda omusajja akayimba
Nenga current situation yeriwo akadde kano batemudeka bali mu ggwanga erya Iraq mu Baghdad nembeebaze nembagamba nti muli bakabi nnyo okubanga mugifolowinga nenga ekya show yo nkiwe kyagenda mu maaso ya Amooti eya 25 years eva Amooti mubalanguzi ekyagenda mu maaso tebayinza gikansolinga kubanga ono omuntu si wakuziikibwa nakakati tebakyali kyakkola. Amooti agenda aperforminge byanaaba performance abaana abazze okukola nabo bajja kukimanya nti munne bakitegedde ekyaguddewo munne yakoze ki munne yafudde nabo bajja kukitegera bajja kumanya nti munne wa Amooti Meese Bontwe yafudde era bajja kukitegera kina nti kivudde bulungi bajja kukigumira. Tewali kyakkola Katonda bw'atyo wakoze Katonda bw'atyo bwageze ensi bw'etyo obulamu bwo muntu wange si byangu muno munsi mwe tuwangaalira. Musajja twasigaddewo bwannamunigina banne bonna banogose baweddewo asigaddewo bw'omu muna ebitalo ng'emawulire gakedde okubanga gatrendinga kubanga kugambye bubadde kumakya negatandika okubanga gatrendinga mpola mpola nina okwesanga talwadde wadde kisoboka nakyo okubanga alwadde kubanga singa batwadde okulyawo singa twandibadde twategeera dda bali simanyi nti alina mu Amerika ekyamazima bali simanyi nti Bontwe Meese Bontwe ali mu Amerika zembali namweba n'omwerabira ekyamazima lwesi nga ti comedian yabadde takyamulimu Amooti yabadde asimu kubanga Amooti yawangalidde mu comedy we bambi kuva dda kyakola akyagala ne bano bane badde babivaamu dda Meese abadde yabivaamu dda nga yabikoowa bali simanyi nti alina mu Amerika ntegedde lwaliro ng'amaze kufa ekyamazima mbadde nakoma okubimanya ebiseera padde bye yafiiramu wenasooka okumanya Meese badde simanyi nti yalinnya dda nti yagenda mu Amerika ntegedde lwaleero musubscribinga mu migende kale kitalo nnyo bagita Fadi TV ki batemudeka aba mugwanga erya Iraq Baghdad nembeebaze nembagamba nti muli bamaanyi nnyo kubanga mugifolowinga Fadi TV ki oya bulungi mwera